Badduba Allah beye Kasozi Kibuli okwetaba mu kusaala Juma wakati mu kwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri okweza emyaka 7. Juma eno yeetabiddwamu jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge, Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi, ng'omumyuka wa Katikkiro asooka ow'ekitiibwa Twaha Kaawaase yabaddewo ku lw'Obwakabaka. Okusaala kukulembeddwamu Sheikh Muhammad Sebulime. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi yakulembeddemu edduwa y'okwebaza Katonda olw'okuwangaaza Kabaka okumala emyaka kati 7. Mubaka bwe obusomeddwa omumyuka wa Katikkiro asooka ow'ekitiibwa Twaha Kaawaase Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga akunze Abaganda obutassa mukono mu kusabira Kabaka omutonzi ayongere okumukuuma. Ssaabasajja Kabaka tumusabire bulijjo Katonda amutuwangaalize ayongere okutulambika mu bukulembeze Buganda yeyongere okuyitimuka. Katikkiro era akalaatidde abazadde okwongera okwagazisa abaana baabwe ennono n'obuwangwa. Ssaabasajja Kabaka azze atukubiriza okwagalana n'okukuza abaana baffe nga tubaagazisa obuwangwa bwabwe. Nga tuli mu kaweefuwe w'okuzza Buganda ku ntikko, kisaanidde okwongera amaanyi mu kwetangira endwadde ez'enjawulo naddala Mukenenya. Entikko y'emikolo gy'amazaalibwa ga Kabaka yakubeerawo ku Sande ya Ssabbiiti eno nga 13 ku Lutikko e Rubaga.